Olwokusatu n'olwokuna Maliwosa Alexandria yalumiriza abasirikale ba Ssemwayo okuli Ali Hassan Matovu ne munne Elias Sengoba okumuwamba n'okumutulugunya. Maliwosa yeyambula okulaga abamawulire omugongo n'akabina okukakasa bye yali ayogera. Yabuulira bannamawulire nti Sengoba oluvannyuma yamutuusaako ogw'obuliisa maanyi. Bali baze kuntwala baneiba ne bagamba ku luno mututa n'ono omwana mwamutwala yatulugunyizibwa kati ne ku Gwokubiri mukomyewo bampisa bubyera. Ku mbeera eno yeeviiriddeko abakyala mu kibiina kya NUP okusinkana bannamawulire okubategeeza nti bakwekubira enduula wa sipiika Anitamo olw'okutulugunya okwatuusibwa ku munnaabwe. Kye tuba tusazeewo tugende wa sipiika nze nga n'abagabo ono yatukulembedde kubanga ye mukulembeze waffe abakyala wa. Leero omwogezi wa UPDF Brigadier General Felix Kulaije yayise olukuŋŋaana lw'abannamawulire ng'alina abasajja Alexandria balumiriza okumutulugunya n'okumutuusaako ogw'obuliisa maanyi okuli munnamagye wa UPDF Sergeant Ali Hassan Matovu n'omuntu wa bulijjo Elias Sengoba. Abantu be yagambye oba be yayogerako bali wano era tebamukwatangako okujjako nti omuliraanwa we. Kulaije abadde awerekeddwako omwogezi w'amagye g'oku ttaka Lieutenant Colonel Chris Magezi. Kulaije agamba nti okuva bwe baawulidde amawulire g'okutulugunya Alexandria, amagye gakoze okunoonyereza ne gazuula ng'omukyalo ono takwatibwangako Ssemwayo era tabeerangako mu kaduukulu konna ak'amagye. Kulaije agamba Sengoba muntu wa bulijjo era amagye ga UPDF tegamuvunaanyizibwa. Ayongerako nti Matovu yakunyaako Alexandria mu mwaka gwa 2020 ku poliisi y'Kinnawataka bwe baali banoonyereza kubulawo kwa bba wa Alexandria eyali adduse okuva mu kibinja ky'Evuddeyo. Yali anoonyereza ku musirikale waffe yali atolose ng'agala kumanya oba ewa Marius gye yagendanga alina ebyamagye bye yalekayo. Era mu ssaawa 48 Marius yalekebwa n'adda ewuwe. Eyo mu mwaka gw'2022. Kulaije aleese ekipapula ekiraga nti Alexandria bwe yali omukwate yali ayogera ku ssimu. Akizudde okusinziira ku masimu agaakolebwa mu nnaku ezebbiri zagamba zite yali awambiddwa essimu ye yali busy. Ate ndowooza nga mwe bannamawulire adde mbogenda mu kampuni y'essimu ne mufuna abantu bayogera nabo. Tetukkiriziganya na kutulugunya abantu oba kutwewala ddembe lya muntu. Era bwe yakikolako yenna musibe oba akyavunaanibwa mu kkooti z'amagye. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.